Buterevu oli ku Jonica Media mwebale nnyo okubanga mutulaba yonna gye musinza mutundu by'eggwanga eby'enjawulo ze Jonica Uganda. Tubanirizaako ku show yaffe y'olunaku lwaleero nga bulijjo. Mwebale nnyo, mwebale ddala abasubscribinga, abakomentinga, abasharinga, kye mukola kye kisinga. Olunaku lwaleero nina mukulu ali Kato Omulongo. Munnamawulire munnange tukola naye ku Sigina FM yakwasaganya ensonga eza politics ku show eya buli lwa mukaaga bagiyita Minzani, then n'asoma n'amawulire mu Luganda. Ajja kuba nga yeyanjula mubeere nga mumutegeera. Tugenda kubeera nga twogerako ku nsonga ezitambula mu ggwanga erya Uganda, naddala ku bintu ebya politics, naddala mwabirabye olunaku lw'eggulo ebyabadde mu palamenti ku bbaga eryo ery'Emwanyi. Ne ŋŋamba mukulu Ali Kato bino ebintu gwasinga okubeera nga obimanya wali eri mu Minzani. Nampa omukisa abeere ajjeko ku channel yange nammwe abatulaba mubeere nga mubitegeera bulungi nnyo. Wabula temwerabiranga nnya December tugenda kubeera mu Elgon Museum ku mupiira gwa Arsenal ne Manchester United. So tubaako nga mubeere nga mujja mu bungi nnyo, tubeere nga tunyumira wala eri mu Elgon Museum. Nnya December bayimbi bangi nnyo abajja okubeerayo. So mutwalo gumu ate mezi eri ku mitwalo 20. So kambeere nga nsaba omukulu Ali Kato abeere nga atubuzaako n'oluvannyuma tubeere nga tutandikira awo. Yes, muli mutya mwenna abalabi era abafollowinga Jonica Media. Kyemukola kirungi. Nga sinaba kubabuuzaako naye kasooke mbakoowole mwenna gye muli. Ennaku z'omwezi nga 4 December tubeerewo mu bungi tuwagire muganda waffe Jonica ajja kuba aweereza omupiira wakati wa Arsenal ne Man U. Nze ndi muwagizi wa Arsenal lukulwe. Era nze njo sooka mu kizimbe ku Elgon Museum. Inshallah Mukama n'aba tusobozesezza nga tutuusizaayo. Nze Ali Kato Omulongo ndi munnamawulire. Ndi munnamawulire kwa ne Signal Farmer. Ndi musomi wa mawulire mu lulimi Oluganda ate nga nze nkulira show z'ebyobufuzi. Ndi talk show host Sigina FM. Program bagiyita Minzani buli lwa mukaaga ssaawa 4 mpaka ssaawa 6 ez'omutuntu. Nolwekyo ndi musiimu nnyo okubeera ku mukutu guno ogwa Jonica Media. Amiina, toyanziza. Ensonga lwaki omusabye obeere ng'ojja wano Sebo abatwala bonna abasinga bakirabye olunaku lw'eggulo. Abasinga balooza kati ba palamenti oba yafuuka katemba, naye nga munnange ebiseera ebisinga oyo gwe tuyita katemba wagenda okubeera ng'atuukirawo. Wabaawo ensonga ey'amaanyi ennyo gye babeera bayisaawo ennyo. Ebbago ly'Emwanyi lino lifuuse ebbago ly'Emwanyi. Twalabye n'amaanyi ge baasobodde okuba nga bakozeseza olunaku lw'eggulo mu palamenti, engeri gye bayisizaamu ababaka naddala abali ku ludda olw'opposition yabadde ennunnyiriza. Ekintu kinene nasemba kiraako mu 2017 ebiseera ebyo lyali likkomo lya myaka lya bisange. Komo ku myaka gy'omuntu alina okuvuganya ku bwa president. Naye okusinga yamanyibwanga togikwatako. Bali bategeeza constitution. Nga of course bakyusa akawaayiro 120 bba. 120 bba. Okusobola okulaba nga bajjawo ekkomo ku muntu avuganya ku bwa president. Jukira emyaka gya mukulu Museveni gyali giyingidde mu egyo constitution gyekugira okuddamu okwesimbawo. Constitution yali egamba emeka 75. Kati nga kyali alina kukola byeyakola kwate ku ssemateeka gitaganjule kimusobozesa okuddamu okuvuganya ku bwa president nga bwe guli kati. Kati constitution eri awo tekuliko komo. Constitution first of all nja kutegeeza nti bw'oba ojjukira bulungi nti constitution eyo yakolebwa 1995 wansi w'obukulembeze bwa President Museveni. Mu 2005 yajjawo ekkomo ku bisanja, mu Luzungu kye bayita term limit.
wansi wa speaker by then yali Oweekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi. Kimanyi 2-5 nze naawe tuyinza okuba twali tukyali 2-5 ffenna tuyinza okuba twali mu primary neera nga ebintu tubifolowinga. 2017 era ssemateeka y'emu neekwatibwako ne bajjawo ekkomo ku muntu alina okuvuganya ku bwa pulezidenti era nekiyisibwa. Wali mu 2-5 ebisanja byalinga bimeka? Sajja myaka gyabanga 5 myaka 5 emyaka 5 wegigwako ng'ogenda nga tolina ku like nga boolaba nti mu Kenya myaka emeka 5 ate omuntu akkirizibwa okwesimbayo emirundi emeka 2 nga bwe guli mu America. Kyobula nti ne Trump yazzeemu n'akola ki neyesimbawo era akawo n'akola ki n'akawangula. Kati wano waffe byo tebiriwo nti ne jasi ne kkomo ku bisanja Munnayuganda kyali asigaza nakyo kyakola ki kyagibwawo n'asigaza agamba kale maybe naddala abatawagira Museveni bagamba nti kasita emyaka gikoze eki giyingidde 75 agenda va kuba pulezidenti era still n'agikwatako era ndowooza ojjukira olutalo olwali mu palamenti 2017 nga yakagenda mu palamenti ng'akiikirira Kyaddondo. Kakati guno ogwabaddewo ku nsonga y'Emwanyi amaanyi nga gabadde mangi. njagala okubuulira nti saawa zino kkiriza gaana mukulu Museveni akola by'ayagala ebimuyisaawo. Omuntu maasobola okugamba nti takyafa ku munnayuganda oba bwe kiba nga ennamba esinga egamba nedda lwaki gwe okifoosinga kikole kiki. Tolabye omubaka omu wa palamenti ng'agamba mukulu Museveni agenda okuleeta ekintu mu palamenti ye nga yasalawo dda era n'agamba lwaki mukulu Museveni ennaku zino takyawuliriza. Simanyi kikyakola ki kikyaliko oba yabaaki naffe tetumanyi. Ensonga y'Emwanyi eno bw'oba ogifolowinga bulungi nti cash crop oba ekirime eky'ettunzi kibadde kisigaddewo mu ggwanga ndowooza mu kiseera kino ebadde Mwanyi. Twalina pamba, twalina taaba. Kataaba yasigalira kulimibwa Banyoro mu Western Hoima, Masindi, Kagadi ebalima taaba naye ate naye takyalimu ssente nga luli. Twalina pamba, kotoni, vaniya najja ate amajaani gaaliwo abantu ne bagalima mu Kawolo omwo. Ebikajjo tunuulira ekiri ejjinja ku bikajjo. So nti ensonga Emwanyi ebadde esigaddewo nga Uganda gye yeetengereddeko ng'ekirime ekiyingiza ssente. Ekirime ekiyingiza ssente newankubadde nti weewaawo terimwa mu Uganda yonna, erimwa okusinga wano mu Bugisu ne mu Buganda oba mu Central. Naye ng'ate bakulaga nti Emwanyi eyingiza ssente nnyingi era abantu bangi abagifunamu. Bantu bangi ng'oli alina eka 10 nga buli sizoni asobola okuyingiza miliyoni 6 oba 7 omuntu wa wansi. Nabyeko omubaka omu ng'agamba nti mukulu Museveni tayetaaga muntu yabadde Ssewongo omubaka w'e Kalongo. Museveni takyagala muntu kuba na ssente ate nga jjukira yaggambako mbu omuntu omwavu omuntu omugagga takola ki tafugika. Okitegeera kale tayinza kulaba nga omulimi bukya ku nkya olina eka zo 5-7 ovuga emmotoka ennungi olina amaka amalungi abaana basoma. Okitegeera. So ensonga y'Emwanyi eyo nsonga nkulu naye ombuuzizza nti abala kiki lwaki ataddemu amaanyi mangi naye nkulaga nti 2-5 term limit yaggibwawo. By then abantu baali tebannaba kubeera balabufu nga kati naye nga ddiiru kuva dda mu palamenti zikutulwa. Kati bigenza okutuukawo kutogikwatako mu 2017 ng'abantu balabuse.
ne bategera nti parliament bill nyingi ezikutulibwa mu parliament era nekyemwanyi kino okiraba ate kati ku kintu kyayagadde okuyitawo ng'asazeewo aba akoze eki aba asazeewo tafaayo bakigenda kunyigiza mu Uganda azirongaazi agenda kukifunamu kyova olaba nti sometimes nze ngamba bannayuganda nti saawa eno teweesiga mubaka wa palamenti nti agenda kukiikirira tosubira muntu ogenda ku mmeeza eriko mmere aleme kulya mmere era jajjiri akomewo eno awage naye nga kkuse okitegeera ekiriwo kati munnayuganda olina kuyimirira nga ggwe ate Museveni akimanyi nti bannayuganda muli batiitiizi olwedi yajjawo term limit term limit tewali kyemwakola age limit tewali kyemwakola SFC yajja mu parliament nekiyita mwekalakasa ogumwe kasati yagasa avayo muna nga mukola ki nga mudduka Emwanyi kuba kimanyi nti waki mugenda mukola nekinyagala okuba nga manyi kiki ennyo ekiri mu mwanya omwo kyasinga okubeera nga abalenye nnyo okutuuka okuleeta omanyi kale ekya term limit ne age limit kitegeerekeka nti omuntu ayagala sigala muki muyinza naye Emwanyi mugenzi ogamba Emwanyi erimu just mu Bugisu ne mu Buganda netuuka okufuuka ekizibu bwekityo mu palamenti nalabye omukulu Zaake mwabaddemu n'engumu Zaake ne bamutuusa ne mu ddwaliro nalaba musajja ow'eryengulu yamukubye ebikonde Antony wa zetu wa Kiraka amambuke bamuta Antony ya ne batuuka okugoba ate omubaka y'omwoyo akubako ne Odonga Oto nawulya mu mukubi wa ngumi ne batuuka okubamu bannamawulire ne baswitchinga off lights batani ebintu bijja bina anti kyenkugambye nti Museveni abana kyayagala tafaayo kigenda kunyigirizaani kigenda kukosaani as long as ye kyayagala kikoze eki akiyisizaawo kuba kiba kibi nnyo okugamba nti oggyewo ekintu naye nga towadde solution. For example gye buvuddeeko yavaawo n'agamba nti nyimiriza okutema amanda mu bitundu eby'omu mambuka ne mu Karamoja naye before nga tunaba kuyimiriza kutema amanda gano waliwo abagalonda basasulwa ssente abeetikka amanda ago basasulwa ssente abagatema waliwo bannannyini miti abagookya bannannyini mmotoka badriver bafuna ssente abafumbisa amanda bageetaaga abagatunda abagasuubula beetaaga ssente nye tuwadde solution bano botee bagenda kubeerawo nga tewali manda kagamba from now n'ogamba kino sikyagala naye nga towadde solution. Omukulembeze yenna omulungi baba naakola ekintu aba ne solution kuba kati for example wano waffe Uganda nti ogaanye omuntu okutema amanda naye tulina amabibiro g'amasannyalaze agasoba mu 10 ffe tugabirako ate amawanga agatuliraanye naye ate wano waffe amasannyalaze ga bbeeyi gavaavaako buli ddakiika nga n'ekitongole kya umeme tekisoose kutegeeza bantu naye mu mawanga ate agadipendingira ku masannyalaze gaffe omuntu wa bulijjo bamutwala ng'ensonga amasannyalaze gaba ganaavaako ekitongole ne gavumenti balina okutegeeza abantu tebannanga amasannyalaze tegagenda kubeerako okumala ennaku eza ne bayiya solution bano abadipendingira ku masannyalaze bana bizinensi ne batema empenda bw'otya zino ennaku 2 bwe bagenda okusigala nga bayingiza akasente naye nga tekuli masannyalaze okitegeere abana ogamba kale nyimiriza amanda okutemebwa naye abadde bagatema mbafunidde kino ekyokola oba kale buli nnyumba ebadde ekozesa amasannyalaze njiwadde gaasi tokikoze naye gwogambye amanda nga yimiriza from nowhere ate ekyewuunyisa ate ogenda okusanga ate abagatunda nga abantu bamaanyi mu security nga bamagye ba UPDF ate bebatunda amanda ago. Lwaki nkuwadde ensonga eyo tomukulembeze yenna bw'oba onooteekawo ekintu kyonna beerawo ne measures ne solution nti kino nkireeta naye kino tetuganye UCDA ekitongole ekyagibwawo kuba etteeka kati libadde bbago kati yafuuse etteeka which means kati kyamaze gavumenti yakizizaayo
mu ministry y'ebyobulimi era ministry y'ebyobulimi Franka tumwebaze nga yebaza ekyo ekyakoleddwa ekiwulira tetuganye nti yes era kibadde under ministry ya agriculture ng'ekifandinga ssente naye kibadde kyetongodde nga kisobola okugabira abantu kiyambye abalimi b'emmwanyi bangi bavudde ne boogera kitongole nga bwe kibayambye kibawa ensigo kibawa ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa amadagala agafuuyira emmwanyi okusomesa abalimi bangi bakyogeddeko bwe batyo omulabi agala okumanya UCD bwebanga evuddewo naddala omulimi wa wansi kikyagenda okufiirwa nti bwebanga bakigyewo oba ki kye tugenda okufunamu ekirungi bwekibanga nga kati nga bakitadde under Ministry of Agriculture nga egenda okubanga egiringa kirungi si kirungi omuntu wansi kyaga okubanga amanya anaafunamu oba taafunemu anti kakati ekizibu ekiriwo nti ekigendererwa ekiviiriddeko okuteekawo amaanyi amangi abalimi abaka palamenti abalimi b'emmwanyi abasuubuzi b'emmwanyi balina obweraliikirivu obwo nti lwaki mukulu Museveni akitaddeko nnyo amaanyi olwedde nga yaleeta Peneti gwe yakwasa eddwaliro ery'Olubowa olwedde bakulaga nti temuli kiri mu bibaati ebyakubwa eddwaliro terizimbwanga naye ate ogambye palamenti ti Peneti ono era mwongedde ssente ne ddiiro ey'emmwanyi yalina okugula emmwanyi yonna kati which means nti omulimu mweyaliikirivu nti singa ekitongole kino kijibwawo ekiteekebwa mu Ministry of Agriculture Peneti ono n'akwasibwa contract yagenda okutegeerera abalimi b'emmwanyi yagenda okuwa bbeeyi saawa zino kati kiro y'emmwanyi eri ku $1.5 si kitongole ekyo naye olwedde ono yalina emmwanyi eyo ekitongole kiba kiyambako n'okulondoola omutindo gw'emmwanyi ate of which omutindo gw'emmwanyi ne European Union oba European countries amawanga gali ag'ebweru ag'ebulaaya agasinga okunyumirwa kakaawa kuba kaawa wa bbeeyi ate anywebwa mu buli nsi kuba abazungu abo batusinga okutegeera kakaawa bo bakazuulamu ekyama ekitegeera ayagala agule emmwanyi ng'eri ku mutindo naye ate n'ekitongole ekyongera omutindo n'okumanya nti kati emmwanyi tugalina omutindo ogutundibwa ku katale k'ebweru ate oli mu kukijjawo ate nga watugamba nti European Union European countries zakugamba nti zeetaaga emmwanyi eri ku mutindo ate ekitongole ekiruŋŋamya omutindo gw'emmwanyi ate oyagala kijjawo okiteeke under Ministry eya Agriculture buzibu ki bw'okisanzeemu kikoze ensobi ki kiba tekirina nsobi gye kikoze nga kikoze bulungi emirimu mu balimi lwaki ate gw'oteekamu force okukijjawo walimu abagamba nti gavumenti yasalawo ebeere ng'egattagatta ebitongole naddala ebiringa ebifaanagana bagezeeko okubeera nga baseevinga ku nsaasaanya y'omuwoomusolo kisobola okwogerwa naye kakati golowooza ssente mmeka eziribwa mu palamenti omwo nga zaane balisobola n'okuteekebwa mu kitongole eky'ebyenjigiriza ebyenjigiriza ne bibeera ku mutindo nga badibye omu bakumu ne bamuwa obukadde 5 omuntu omu obukadde 5 n'oli addeeru yakutuddwa abaka bawadde obukadde 3 kati togikwatako babuwa buli mubaka obukadde 29 ffe bwe twamanya naye nga ssente zaali nnyingi okulonda sipiika palamenti aliko kati Museveni yalina ku kamera ng'alaba ssente zaatambuzibwa mu paliamenti kyogamba kino ekitongole kiba kitwala ssente nnyingi nnyo gavumenti zetasobola kiwa ekiwaliriza gavumenti ogamba nti kejjewo UCDA egiteeke Ministry ey'ebyobulimi yayise bukubirire ababaka ba palamenti aba NRM mu Buganda ne mu Bukedi ebbago lyayisibwa si ku Lwokusatu jjo ne lifuulibwa etteeka ku Lwokubiri yabayita mu maka g'obwa pulezidenti era ababaka abaali bakikuba abamu tebakkirizibwa kuyingira era ssente zagabiddwa waliwo ebyakoleddwa mu palamenti amatala gagibwako munnamawulire ne bagibwako
kamera zaabwe ne bagobwa mu lutula lwa palamenti ne badda eno ewatuuzibwa enkiiko okiwulira tebasobola kuaccessinga kigenda mu maaso mu palamenti paaka ebbagoba eryayisibwa erifuulibwa etteeka. Tasobola okwebuuza dimokirasiya ali luddawa era kiki ekiviiddeko Museveni okuteeka bino byonna okuteeka operation obunkenke ku palamenti SFC nejja nekuma palamenti ne musikamu babaka ba palamenti nga abaana abato. Tugeze ku nsonga ya Zaake eyo abantu abasinga aliwo abamu nga bamusalidde omusango abalanga bagamba oli musajja alina obulungi bagamba Zaake yasoomooza oli omusajja sinzira katambi ke ndaba Zaake yasosawo nekalakasa n'atandika omusitawo yabadde atudde nakwaleka akatambyako oba okafololinga bulungi kirabika kyabadde ekyagendereddwa. Waliwo owa SFC yayingidde mu palamenti mabega wa sipiika yabadde kigamba mbu yabadde n'emmundu naye abaka bagamba kituufu yabadde nayo kati Zaake n'akiraba kwe kuwanika omukono n'agamba sipiika wa palamenti. Kati waliwo munne yazze ne bakukusa emmundu n'agiwa munne n'afuluma bweru ye n'asigala nga talina ki baatuse ku seeri mwaza nga talina mmundu. Kati bagamba ono mubaka Anthony naye alinga yasetingiddwa oba olwedde wano sipiika we yabadde batudde kumpi ne sipiika nga walina okugadingibwa abya abasirikale babaddewo bangi. Zaake olwamaze okwogera eri sipiika ono mubaka yazze n'atula mu kifo kyani ate ebyo mu palamenti bibaawo naye okusomera omanyi palamenti naye watime ne bafuna ku singa omanyi abantu abakulu ne basaagasaagamuko okitegeera namugamba tudde mu kifo kyange naye semberawo sembera eri kuba abaka bagambye mu palamenti babikola nnyo bibaawo mujokingamu wadde nga mukuze buli muntu life eno mwana bweweebawe nnyo newegulumiza ennyo okaddiwa mangu naye ofuna ku time nayo n'ofulamuko kafaani n'osanyukamukko. So bwe yakumye onagamba naye onalewo tudde mu kifo kyange naye nyamba ovaawo nkole ki ntuule. Yesu wadde yagezaako okumugamba nti vaayo naye tosobola kwanukula mubaka muno wa palamenti n'omukuba ebikonde bwe bityo naye n'okuba omubaka wa palamenti ebikonde nga mulinga abaana ba primary n'ofunye ebikonde n'okuba omubaka wa palamenti. So tekyabadde kikolwa kirungi naye ate Zaake yagenza okujja mu palamenti ku makya yagambye era esuuti yayambadde ya ovuro n'agamba kati nno tuliko lutalo kati numbye wale yadde ategeeza kati bagamba yagambye ate olutalo ate obuzikanga ate oluwansi kati numbye. So walabaga ne bagamba jesikia obugumi ne butuusa Zaake ku kitanda bwe butyo. Zaake musajja watu abonyebonye ate ne muto gikwatako era yakubwa n'atuuka mpaka mu buyimbi kiwulira abonyebonye. Zaake akubiddwa naye Zaake bannayuganda beetaaga n'abamukoleyo pate naddala bakkiriza mu nkyukakyuka oba mu struggle ne bamwebaza kuba omusajja agezaako okubalwa kuba nti obusobozi naye byonna bikola bannayuganda basituke bagamba naye Zaake tubamunaye babeeko nekibakola basigala abavubuka mu nuupu anti bakamisa babulemesa. Ate kooti yasalawo era Anita Mongo n'akiwanvuya mpaka era ekisanja bwe kyaggwako nga balina olondo omulala ne babuwa Mpuuga ekifo kye bakiwa nga nupe emaze okukola enkyukakyuka mu bukulembeze bwayo neddira Joel Ssenyu n'adda mu kya Mpuuga then Mpuuga n'adda mu kya Zaake. Yali mu kya Zaake. Waliwo n'omusanga awo oba alina olutalo lwabwe ne sipiika anti yamulangira okukwata mu kizigo manyi yamulangira okukwata mu kizigo n'abiteeka ku mitimbagano. Naye oli naye ne Zaake alumiza sipiika mbu yeekoza mbwe byatambulira ku miggo oba yali ani bagamba mbu oba yayeeruma olulimi yakola atya yayeeruma amatu era niyayogera ali enanga sekajjukira bulungi amanyi nga wajogamba mbu yayeeruma. Kati nkugira ku nsonga y'Emwanyi naye byonna entabu yavudde ku ki ku Mwanyi kati mu bufunze yavudde ku Mwanyi ne baagala giwa Peneti ate kati kyemugambye nti kiri kati Museveni tafuddeeyo
waliwo ebbeeyi bw'ogikwata ebbeeyi y'ekirime kyonna bw'ogikwasa omuntu omu, which means nti yagenda otegeerera bonna. Naye nga weerabidde nti omulimi, waliwo omusuubuzi ono asuubula ebbaafu y'emmwanyi, waliwo omulimi busobola okukya nga talina amafuta naye nga yeetaaga atunda ebikopo 3 eby'emmwanyi, agule amafuta ewaka, agule n'omunnyo, amaka gatambule. Waliwo omusuubuzi asuubula ensawo ey'emmwanyi nga naye afunako 10 avugira kagaali. Waliwo n'omusuubuzi kati nga bano bakyagalayo abasuubula emmwanyi mu bungi. Tobabaliidde bo bagenda kuddawa, bagenda kulyawa. Nesinga okulima bannayuganda bagenda kulyawa nga mwayogana gikwata ogiwa omuntu omu atamanyikiddwa. Peneti yaani? Okiwulira? Peneti yaani? Aveeyo ogambe Museveni ogambe nti Peneti ono enkwasizza emmwanyi ensonga eri bweti ne bweti. Peneti tebamanyi kuva mu ggwanga lya Bugirimani. Naye nabye Katikkiro wa Buganda agamba nti omuntu atalimango yadde ku mmwanyi omukwasa otya emmwanyi? Tamanyi we balima mmwanyi, tamanyi we banoga mmwanyi, tamanyi yadde kugikoolera, n'oyagala mukwasa mmwanyi. Ategeerere abalimi b'emmwanyi. Njala okukubulya nti ababaka mu Buganda bo baavuddeyo ne bagezaako okulwana. Okitegeera? Ne bagezaako okulwana. Nabadde nsubira nti ne wano Bugisu region nga Bugisu region gye tuli kati, mwe tuli kati mu Bugisu region district, tulina Mbale district, tulina Mbale city, tulina Sironko, Manafa, Buduuda na Misingo. District 6. Buli district eyinza okuba ina abaka palamenti 4 ne Bulambuli district 7. District zo zonna 7 zino okuba zina abaka palamenti nga 30. Waavuddeyo n'abako omubaka wa palamenti okuva mu Bugisu region nga ataddewo embeera. Yayogedde biki? Anti yayogedde biki? Abaddewa Nandala abadde bweru, Nandala Mafabi abadde bweru yakajja akomewo. Ono bamuyita ababaka abagobeddwa mu ntula za palamenti babadde 13 naye nga mwali erinnya Saasaga ye yekka. Naye njala okubuulira nti abeeno bonna kyendaga nti omuntu bw'atuula ku mmeeza eriko emmere, okitegeera nti palamenti kwafuuka kulya. Kyova olaba Naggambi wali mu ntandikwa batuuze press conference batugambe Bugisu caucus eri luddawa nga bw'olaba nti Buganda erina caucus Acholi Northern balina Lamu balina naye Bugisu caucus eri luddawa. Bandi batuuza press conference bagamba naffe tuli Bagisu, emmwanyi yaffe eno tugifunyeemu nnyo, abaana baffe tubaweeredde ku mmwanyi, akasente ke tulina konna kavudde mu mmwanyi. Ne bawa sayidi yaabwe nti sitandi yaabwe nti ffe tuyimiridde bwe tuti. Nalabye omu ku bakozi abakola mu BCU bamuyita Wamboko oyo nno ate kati ekyewuunyisa nti vice abeera deputy RDC Wambaye district naye ate ali mu BCU. Okiwulira? Kati omusuubira kwogera ki? Odda ali mu gavumenti ate ali mu mmwanyi, era statement ye wagirabye nga yonna y'amatankane ng'empale z'aba 7. Ali aga naaga katulinde boodi etule mukama ffe taliwo yagenda bweru olwo Nandala tumulinde akomewo boodi etule tulabe ki tekyetaagana kuba na standing nga naawe okimanyi nti emmwanyi mugifunyeemu. Lwaki Nandala tayagana kuva ku bwakyemaani bwa BCU? Kubanga mulimu ssente ate agifunyeemu. Naye abantu bano bemufunyeemu mubayambye mutya? Mubayambye mutya okusobola okulaba nga mubalaga ekituufu ekirina okuba nga kikolebwa? Ababaka ba Bugisu
era abo betwogeddeko Nandala ne Bisasaka Nandala bagamba naye yalya kuba bagamba yatwala ne FDC n'agitunda eri ate kati esitore nayo mpanvu oba n'agikuwaako ddi era mmaddeko n'omuwagezi wa Nandala awo tuli mu kwogera mu kwajowenga n'agamba mu Nandala bageramu oba gavana oba gavana bwa banka ekyo ekibozoozi kiruddewo olaba byoneke okutulwa n'abalangira tekikufuula mulangira okusuula mu galagi tekikufuula motoka okitegeere amawulire gatambuzibwa mbu ate galudde Nandala yaweebwa ddiiru asaanyewo FDC aweebwa omulimu okubeera gavana Bank of Uganda kuba ebisaanyizo akola ki abirina kyovulaba nti era omulimu gwakola ki gwatuukirira FDC yakola ki yasaanawo era olaba FDC Katonga FDC najja Nankundi mbu ng'ekigendererwa bamuwa gavana ba banka naye njala okubuulira nti okuliraana oliira ku mmeeza emu n'abambejja oba ne kabaka tekikufuula kabaka tekikufuula mumbejja tekikufuula lulyo lw'abambejja okitegedde kyoyisaamu byonna ate kati mu byonna Nandala saaza ayinza kwogera ki naye ne Mwanyi yekwata ku bantu be ate nga ye kennyini ye ssentebe wa BCU ekitongole infact union yasigalawo era mu Eastern yeriwo ye Mwanyi cooperative zasaanawo zonna yasigalawo yokka kakati yayogedde ki era omusuubira kola ki kyemba ngamba bannayuganda mwe abatulaba nti kino kyekiseera mumanye nti muli bamulekwa mwesitukiremu nga mmwe mwekwatekwate muleme tunulira ababaka ba palamenti muleme tunulira abakulembeze bannabyabufuzi naye nammwe ng'abantu muyimuke mwetengerere nkugambye omusajja olidde akimanyi tiwali kye muyinza kukola nkugambye yajjawo term limit mwakola ki age limit ne Mwanyi era akitegedde nti ne bwagijjawo tiwali kye mugenda kukola kati mwakoze tiwalabye waaba ekalakasa akimanyi muli batiitiizi mugenda kukola ki mujja kugenda mu ekalakasa gyoti yagasi pupu mudduke mubiveeko mudde mu mayumba gammwe abannaye asajja katumuleke atuwa emirembe kafuge tusabe Mukama Katonda afuge mpaka kufa kasana emyaka gimuweddeko kale toyanza gye toyanzega omukulu Kato naye mu byonna nina kyensobola okuba nga ntegeddemu Emwanyi nnyo kirabika ekigendererwa kyakubeera nga bagiwa mukulu Peneti ate wali wambuuzizza nti lwaki n'ekirala teri mukulembeze mwavu tosobola kukulembera ng'oli mwavu tosobola kukulembera ggwanga ng'oli mwavu ate ye mukulu Museveni oza sente agenda kuzijjawo olwedde akolagane guno omusolo gwe tusasula tegumumala Emwanyi eriko sente njala okukubuulira nti bano abantu bategeeredde nnyo kuba kakati essaawa zino Emwanyi bw'ebanga Emwanyi eyakase ng'egula $1.5 jjukira bakuwa bbeeyi gumu kitundu naye kimanyi tejjatuuka bagambe nti Emwanyi kuba kati time egenda kutuuka bagamba abalimi b'emmwanyi mwenna mwewandiise time egenda kutuuka ng'omuntu okulima emmwanyi olina okufuna certificate oba license kukkiriza okulima emmwanyi kkiriza gaana mu kibanja kyo ku ttaka lyo mu ggwanga lyo okiwulira time egenda kutuuka emmwanyi bagisale ebbeeyi bagambe nti emmwanyi egula shillings 5 nga kasooli ate mugiweeyo bo bagende bagitunde $3 buli kiro $3 buli kiro ngeno baguze 5 ate olina kyakukola kasaaze mulimu wa kasooli asuubira kukola ki ng'oli munamubende nze mpangayidde mu kibuga edda walimanga kasooli nga tewetaaga na kufuuyira naye kati opangisa ennimiro oba olimye ettaka lyo ofuuyira kino simanyi tufo this simanyi round up
eka ya kasolo itekamu emitwalo 5 sona tuwanga ali ku shillings ebi shillings 4 gwe tebeza lwaki amata tebagateako musolo kikopo ky'amata kiri ku shillings 10 njala okubulya nti President Museveni bujja ategeeza kibayita value addition nti ebintu bino ebirimwa bigattibweko oba byongerweko omutindo nti nga bwolaba kasooli nga kasooli oyo basobola omukubamu akawunga ne bakalya ne bajjako maize brand ne bamuwa enkoko ne bamuwa ente omutaka ne bino ebivuddewo kasooli bino ebivuddewo kasooli ebikongoliro ne bino ebiti byako bayita batya kasooli kwagira bakita batya nga nabyo bisobola okukolebwamu ebigimusa naye tekisoboka kuba kati abalimi yefe abakopi tolina byuma tolina ki kati okitegeera olaba kati emwanyi bazimbye ekkolero eryamangu mu western gye balitadde nkutidde ekkolero lyawedde dda futoli bagikoze emwanyi ekirala nti njawo tunuulire omulunzi ente eyo giraba ente amata ga bbeeyi ekikopo kati si kya 10 naye gaba gafudde bongo wa bbeeyi obusa obwente bwa bbeeyi bino babiyita binunko buno bwe bajja kwe bati kuguni ku mulokonyi wali ababugula eddiba baligula buwanana amayembe ga bbeeyi twaliwe twakulira nga omutwe gw'ente gwabanga gwabwere nga basobola n'ogusuula ebyenda nga bagaba bigabe kati kiro y'ebyenda eri ku mutwalo omutwe gw'ente guli 7,000 omutwe gw'ente mulokonyi okugulu kw'ente kuli ku 2,1 ku nte tewali kye basuula ebyenda obusa mayembe diba kibumba tewali kye basuula mu nte kitegeera naye gwe omulimi saa zino ente esookerwako ndowooza kakyali kayana mitwala ate akakyayonka kati gwe osuubira abantu abo balonzi okwavuwala omusuubira okwavuwala naye kakati gwe omulimi otaddemu sente mpitirivu naye twali kyokolaki kati emwanyi eno emwanyi ebadde ya bbeeyi nti n'emwanyi bw'ogiraba bw'oti nti ono kase akakuta kano nako kalungi basobola okukateekamu ekirungo ebigimusa bivaamu osobola okukakuba mpolampola enkoko ne ziri obukuta obwo okitegeera so kakati emwanyi eno erimu ssente mpitirivu nnyo kuba ekibanga buli mwaka Uganda eyingiza billion of money si billion emu ne billion nga 5 n'okusukka sente ezo ziba nnyingi muganda wange musajja gamba kano akasente konna kano nkoze ntyo okukakunganya juga tugenda mu 2026 okulonda kitegeeza kuba na sente spendinga sente kati mbe njogerako ngambye omwogezi wa Nandaala nangamba nti Nandaala ebudaadiri eyo west myaka 25 gyamaze mu parliament mbwagabira abakadde amafuta munaku tadooba paraffin nemugambe ekyo ku myaka 25 kyasobola okukolera abantu n'ekirala agaba buli maka nangamba nedda abasobodde okutambula ng'agenda ku petrol station buli wiiki nga bakola ki nga bamuwa nti katugenda mu kulonda kati ojja kulaba nga ekiro obutole bwa sabbuuni omunnyo obusente obw'olukumi kati abantu nabo ne baloba ne balonda abantu ate kasa time etuuka nga bakaaba bingi ebibaddewo mu paalamenti eno
sinaba parliament mbi nnyo nga parliament eno eya Mongo kuba nkugembe kati sekandi yajjayo egirimiti term limit Rebecca Kadaga egirimiti ono kati ye akola byayagala ye akola byayagala ate ye akulagirawo nti alina side okuba jjukira wali mu kusooka first reading ey'ebbago lino ode microphone zamukwata off ng'agamba nti temukkiriza baganda kufuna namba era nga kiraga nti aze mu parliament naye alaze side gyakola ki gyakolera azina ebiragiro bya mukama we akitegeera nonkole nti ababaka mu Buganda babona bagamba yetonde leero mumanyi kati era nawandiikira Katikkiro yayogera mu bigambo bye nti bakommunicatinga namugamba ebyo si bigambo bye era nabakulaga nti omwogezi wa parliament Kuliso Boy yagamba nti AI eddoboozi oti yaidya speaker wa parliament abatamwagaliza babijingirira naye gwe akatambyako wakalaba kaali kajingirira so kati Uganda yaffe gye tuliko kale yoko kotusiisizzaayoko nojja nobeera ng'otunyonyola mu nsonga ezo tujja mukomyawoko bwanaabawoko ekintu ekirala kye mwetaaga okubeera nga mumanya naddala ku nsonga eza politics nga bwe bitambula mu ggwanga erya Uganda. Kale ze John K. Uganda tujja kuddamu nga Mukama Katonda yagadde mubeere bulungi mweraba.